w'emyaka 14 kubawo empeke eziwanisa worms, empeke za worms. So ye program gye tuyise Big Culture tujja kugitambuza omwezi ennaku ezisigadde okutuuka omwezi guno gwa November. So tukubiriza buli omu alabe nti no tutuukira abaana we bali. Nga director wabategeze Measles yatuyingiridde Kampala ne ward bali bagigalawo ya Measles myaka nga 15 emabega emulago, naye kati bagiguddewo ejjudde lunaku abaana abayingira mu ward eyo bangi, ate ku Sande twafiirayo abaana babiri bafa ba Measles. Measles bulwadde si bulungi, bulwadde obuleeta omwana amaaso okulwala n'afuna ekifuba ekikalu ekyamaanyi, ate kitera okuvaamu pneumonia omubi, ate n'ayiwa ku mubiri. So yensonga olwaki tulina okukwata wamu tulabe nti akawuka kano tekatambula. Eyo puroguramu gye tutambuliriza mu nnaku ze mbagambye, ndoza byesanire amaka ge tusanze mu Mulindira zone, amaka gabadde nga 4-5 aga 4 to 5 maka nga tegalina kabuyonjo either zijjudde nnyo oba nga tebalina gye balaga, n'amalala ng'ojama b'obususse nga babuuka obuusi myala okutuuka we basula we babeera nga we mugenzi nga we mulabye. Yega amaka tukute bali ku poliisi, ekikwekwe ekyo kyo kigenda kweyongera nga bwe twagamba nga akikulira manager wa health inspector bayita Henry Kaula ajja bawa details ezisingawo ku kintu mpox kubanga nayo kiva ku bujama yes obulwadde bwa mpox bweyongera buli lunaku kulaki bukya mu Kampala. Ate lwaki bweyongera? Kubanga engeri gye bugenda nga butambula ng'omuntu alwadde ali mu contact n'omuntu akoze eki atalwadde, busiigibwa okuva mu mazzi, ntuuyo, sexual intercourse, butanaba mu ngalo, ebintu bwe bityo. Kyobula ngambye obulwadde obukwasaganya neki n'obukyafu kubanga tonaaba mu ngalo, kubanga okusuka mugenda mu hoteeri eyo ne mwebaka ku masuuka ne muddamu ne mubebakako nga tebaganaaziza ebyo nga lwa tebagozezza, ebyo ebireeta obujama bwa mpox. Era tuwa omulanga ba hotel owners, ba brothel owners, obuyonjo bweyongere, ate n'abantu yenna alabika nga alina rashi walina omusujja oba bamuzujja alina mpox, ate mugende abasawo babajjanjabe. Obulwadde bwa mpox buwona butwala ebbanga nga 4 weeks bwona nekijjaabo bukulabisa nobeera ng'olina birashi tosobola kukola enanya emirimu wali okoze, tosobola abaana tebasobola kugenda ku ssomero, ebintu ng'ebyo. Naye n'ekirala kyetusobola kwerabira obulwadde bwa measles. Obulwadde bwa measles bweyongedde mu Kampala, kyobola tulina campaign tuyita Big Culture. Dr. Wundo Christopher atwala Nakawa agenda kuyogerako ebya Big Culture campaign tulimu okugezaako okumakinga sure ngu abaana abamisinga okugemwa bagemwa, kubanga measles atwesibyeko lwaki tetwagala kugemesa baana. Kati kuba omulanga buli alina omwana ali below 5 years ekiseera kino ajje aleete omwana bamugeme. Dr. Wundo Christopher DMO Nakawa agenda kwogera ku Big Culture campaign tulina Omuganda Meya wa Nakawa olwa tuli mu kulongoosa wano mu kitundu kya Mulimira, era nga tukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Tulese emmotoka bya kasasiro, tugogodde emyala, naye twesanze nti obukyafu bukyalemeddemu naddala mu ndeeyo abantu baffe gye basula. Amayumba geetooloddwa kasasiro, geetooloddwa kazambi n'ebintu ebirala ebitali birungi. Naye mwana wattu obudakiika obutono bwe tumaze mu kitundu kino tusobodde okuba nti ebintu bino tubijjamu
era embeera ekyukamukko mu budakiika obutono. Kitegeeza ki? Nti ng'oggyeko ebizibu ffe bye tulina nga KCC eby'okukima kasasiro n'ebirala, n'abantu baffe nabo balina omulimu gwe batakoze ogw'okweyonja nga bo awaka gwewoosula. Olwo lwe lutalo lwe tulina kati. Wakati ekyokulabirako wano Mulimira buli wiiki tukima kasasiro, era ne leero omulala tumututte, naye ate munda eyo gyali. Lwaki? Nti kasasiro yeetolodde amayumba, kati yeetaaga n'obukyafu bwetaaga abantu baffe abasula mu mayumba ago, okuba nti bw'okuŋŋanya kasasiro laba nti tomussa mwala, musse mu kakutiya omukuumira awo. Ffe tetusukka wiiki nga emmotoka yaffe tebizze, tumutwale mubeere nga mubeera mu mbeera ennungi. Naye abantu bange mbategeeza, bwe muterwaneko naddala ku nsonga y'obuyonjo, tetugenda kukulaakulana olw'ensonga tetujja kuva mu malwaliro. Nti akasente akatono k'onooba okozeewo ate kajja kuggweera mu ddwaliro. Otunda kasooli, otunda manda, olwogenda mu ddwaliro ensawo y'amanda nnamba eggwawo kapito wo okuba nti wejjanjabisa bakebera omusaayi olaba dokita n'ebirala. N'olwekyo twerwaneko ng'abantu okuba nti tweyonja. Obuyonjo kirungi, obuyonjo bulamu, obuyonjo kwe kweyagala, obuyonjo kwe kuwangaala, obuyonjo bwe butalwala. Naye kye tulina okumanya nti obuyonjo bulinga muliro, buli kaseera olina okuba nga oseesaamu, olina okuba nga weerabirira, weefaako okulaba nti obeera muyonjo. Ekirala kyetuzudde era ekyagenda maaso kyekyaba ba landlord oba balina amayumba g'abapangisa, babakamamu ssente, babajjamu ssente buli mwezi, buli kaseera, naye nga tebafuddeyo kubazimbira kabuyonjo. Kubanga mu bitundu bino tulongoosezaamu emyala tubisanzeemu empitambi ddala ng'ogirabira ddala bw'oti esuuliddwamu buli kaseera nga nazo emyala nyo gifuuse toyireeti. Naye kivudde ku kivudde ku kwabo abazimba amayumba ng'omulimu gwabwe gwe batunuulidde kufunamu ssente, tebatunuulidde bulamu bwabo abapangisa amayumba ago. Ensonga etugivumirira era mbategeeza tujja gikwasa eyo n'omukono ogw'amaanyi, omukono ogw'ekyuma. Tetujja gisaagisa, tetujja kuzanyisa bulamu bw'abantu baffe, tetujja kukkiriza kukama abantu baffe kubajjamu ssente amazima nga gwe ate kyonyumirwa kulaba nti balwala baffe baziikibwe. Nedda landlord tujja kuyita obeeko ebibuuzo nga kimu oba bibiri byoddamu lwaki olina abapangisa ng'ate tolina toyireti ng'ate obajjamu ne ssente. Naye ng'abantu baffe obuyonjo bukolebwa nze naawe. KCC nga tennajja sooka weefeeko, bulwadde bugenda kusooka kukwata gwe nga ne KCC tennatuuka. N'olwekyo sooka weerwaneko gwawe oli kasasiro mukuŋŋaanyi, omwala gwe ogukuliraanya ogugye mu kasasiro, kubanga bwe kulegamamu amazzi ogenda kulwala malaria, malaria ajja kutta. So olutalo lwe tulina kati lw'abantu, lwa bongo kulaba nti abantu baffe bakkiriza nti obuvunaanyizibwa bw'okweyonja bwa ssekinnoomu. Dokta, tudeno. abapangisa kusonga toilet egenda kukwata maanyi. Dr. Sala, bane team, sitio KCCN na Kawa, bane meya, bakansalas, Mr. Action. Bane webalire dala, bane mulekela okusula kasasiro mu myala. Pipo mulekela okusula kasasiro mu myala. Oyo mwana ogenda munonono omugamba munone bambi n'omuto mumuleeta Anna.
Where are you? We are launching the sanitation challenge. Nakawa division. We want to see which division will win. Nanabo area, West segregation. So I don't know which division is taking it. And Nakawa division? Yeah. Why? Why Kawempe? Yes. Yes. Campaign ekyagenda mu maaso ey'okweyonja tugiyita weeyonje campaign nga tuzze leero tubadde mu Mulimira zone Nakawa division Bukoto ne tujja nga tulongoosa tusanze era obujama nga tusanze ebifo ebirala ne tusanga nga waliwo abantu abasula mu mayumba nga toilets zajjula abamu tebane batulwagera toilets kati tukozesezza initiatives tulina nga KCCA tulina technologies nga ze bayita kukupam esobola okujja ne zijjawo obubi obwo nezi-emptyinga toilets ezo tubafunye aba landlords abo bonna abalina obuzibu bw'okwo-emptyinga tulina kuba tukwatagana nga tu-emptyinga toilets ezo. Abamu amayumba agatalina toilets amateeka gagenda kukola ki prevailinga tubakutte bali ku poliisi ne tukuba omulanga abantu bonna gye muli banangu obuyonjo kikulu. Oba mwagala kufuna ssente nga muzimbye amayumba naye mumanye okuzimba ennyumba waliwo minimum standards ezeetaagisa muno okubanga mulina kwa buyonjo abantu gye bagendamu gye banaabira mulina space emala. Tusanze amaka mu maaso nga mulimu emyala ate mu myala egyo mubiri siwegi kati ne tulaba nga kizibu nnyo omuntu okuba n'obulamu obweyagaza ng'abeera mu mbeera bw'ekyo. Naye health inspectorate team ekyagenda mu maaso n'okubunya ebifo ebyo byonna okulaba okusomesa abantu ki ekyetaagisa okwengeginga ne balandlords toilets ziba zijjudde nga tuzemptinga n'okweyongera okukula west segregation waka bafunemu akasente. Oyawula plastics empapula ebyuma n'ebikavundira kiba kiyamba nnyo kikendeza kasasiro osobola okufunamu ssente. That's we to go kati nga nkubiriza abantu bonna bwe tuli tweyongere okukola ebintu ebyo. Dr. nsaba oyongere okulugana ku kyabalandlord abatalina bisaanyizo bya buyonjo ku mayumba. Abantu especially balandlord abazimbye nga tebakoze ebyo byetaagisa ng'ebyokumakinga sure abantu ozimbye ennyumba ogenda kupangisa nnyumba ezo ate nga tezirina kabuyonjo. Abantu abo bateme empenda mu mangu nnyo bamakinge sure bazimba kabuyonjo bwaki abantu banaagenda. Kati bwe tusanze tubakutte ne tu health inspectorate team ebengeginga okulaba what to do as fast as possible n'okukola ki n'okuba omulanga ogenda buli maka okumakinga sure abantu tebasula wabi tebasula mu maaso ga myala ate emyala egirina ebivundu ebivaamu. Kati kaweefube oyo mu sizoni eno ekyagenda mu maaso wonna tugenda kutuuka tugenda twatandikira mu Central ne tugenda Ebubaga ne tugenda tuli Nakawa ne tugenda Kawempe tugenda genda ne Makindye tuddemu twetooloole nga tukaweefube ak'okwongera ku mutindo gw'obuyonjo mu Kampala. Oyogedde ku kintu kya mpox. Emyaka 14 tulikubawo empeke eziwanisa worms empeke za worms. So ye program gye tuyise Big Culture tujja kugitambuza omwezi ennaku ezisigadde okutuuka omwezi guno gwedeko gwa November. So tugiriza buli omu alabe nti no tutuukira abaana bwe bali
nga director wabategeze measles yatuyingiridde Kampala ne ward bali bagigalawo ya measles myaka nga 15 emabega emulago naye kati bagiguddewo ejjudde lunaku abaana abayingira mu ward eyo bangi ate ku Sande twafiirayo abaana babiri bafa ba measles. Measles bulwadde si bulungi, bulwadde obuleeta omwana amaaso okulwala n'afuna ekifuba ekikalu ekyamaanyi ate kitera okuvaamu pneumonia omubi ate n'ayiwa ku mubiri. So yensonga olwaki tulina okukwatira wamu tulabe nti akawuka kano tekatambula. Eyo program gye tutambuliriza mu nnaku ze mbagambye ndowooza byensanire okubategeeza.